alinga kyakulya naye lwasa olobera mu gaapu laba ekyokulya ku sayidi amabeere amatiti birina amabeere byana Uganda bazize ebyana ebiwala nafunyemu nga mbalaba naye nga weeyagalira enjo weka engamba kamulogamu enjo okusomawo bwanaagaana mbasaba nalumu biki bye muyinza okwesuubiza mukikusuubiza ono noono bulina okutubeerako twesuubiza eki enjo musaba kusuubiza kwesuubiza si kusonyiwa biki byayinza okusuubiza ekyomunsuubiza sijja kukola mpisa mbi ezenkola ana interview emaleyo empisa zenkola ezimanyi sijja bikola ebyo ate biki kali kataani nekalaga kazikidde wasibu tujja tofuubiza enjo gwe ki kyoyinza omusuubiza ngenda bisaabu kimanya tukozese tusimanya bakozese kali yaki kale mpama nasulinge kambe tusindike kukanako eddakiika entono alinga kyakulya naye lwasa olobera mu gaapu laba ekyokulya ku sayidi alina ongere obudda gye beetunuulira kantu ako katuuseewa sebo It's called true love. Catching up with the angel wa Lwasa and Lwasa wa angel. Omubwati. Nedda sebo. Talina jala. Bali bonna. Oli agenda bweru kukola. Oli akolera bwe. Nga naye wabadde oleseewo n'ogenze kukola kati okomyewo. Bineeba. Abazirikaani abawala. Emuzee wazze kweno kati. Wagambye ate? Wamala kwekuba zittatu sani mbimuwadde naye eri gundi nyangu matidde okukewa nemendo oyagala ekitwa kyeku ndawo kati mbeera genda kibamu gikuba wali akubawo lyali ya Lwasa akubewo kiku ani kati ow'omutwe yamaze kati akubewo kitundu ki akubawo ekitundu kya wakati owaayi oli yakubye ebitundu bibiri yakubye omutwe ku nkumbwe akalala akateeka wano bosi Lwasa wano nga ku bulesiti wano katonda azze litwala ssanyu lyonna eribadde eryoli essanyu alitwala kati obwattatu omugobye tekyalina kyatugamba
Soogera basi owattatu abadde atuyingiridde obufumbo bwaffe. Say something, Angel. naye nga buyingira atusobola abalowooza nsooka kokubata Yamanya akakiiko tekakola. nemwamwetimba wansi Kati Angel obaddeyo ng'omisinga Lwasa oba Lwasa yamisinga Angel? fenna twemisinga tweyagala mubuuze lwaki yagenda. Aha. lwaki nagenda Yali ayagala omusubweko. olwedde nabigambye dda mu kisenge Mu kisenge? Mwatuse dda ne mu bisenge. Wata yatugende wuwo. Owaye. Tugende wuwo njerimu ekitanda eki. Era boogera kwalinawo. Ninawo ekyebbeeyi kyange lwaki bwe kiba kigenze tebakyogerako. Bagoba kulina mu bufunzi. Butereevu. Olunaku lwajjo Lwasa twakoze interview ebintu bingi byetwayogedde nga tetumanyi nti ate olunaku olwalali tunakusanga ne Angel. Naye nga enyo nabadde nejjo. Mwazzeemu jjo. Iye olunaku tekyetagisa olumanyi. Naye nga yakomyewo wali nnyo. Wali nnyo. Kano kaali kabaddi Angel okusooka okutambulamu. Kaali kabaddi bweke ng'abakyala n'ebyaweddewo eyo sitepu nayo yagiyiseeko. Omanyi oba ogenda mu bufumbo oba ne steps nyingi. Waliwo bye baba bakutendeka nti owaayi bw'otuukayo sooka weerwaze kumala ebbanga olaba omusajja anaafuna omulala oba anaafuna n'amufumbira n'akikola. Kati ayinza okuba bamutendeka ewaabwe gye yali ava ti gwe bwe akatuuka mu ddya malamu omwaka ogwo ogende. Wabye ebintu ebimu ku bibala ebivudde mu miitingi ezibaddengawo oba atuulira alo miitingi ezibadde nga zituula oba nti muddingana nga zituula wa nti obadde osisinkana abamu ku benganda olaba nga mukyala agira namusisinkana lumu olwaddako twakwatagana genda mu kisenge ngoze omuntu g'obuwa lwaki obuuza Katusuubire kati olubuto yalufunye. yalufunye nene bw'atalufune namusonyi okuzaala. Obaddeyo kalinga olunaku lwajjo obadde oyogera bingi waboonawo bantu bangi bakwepikira. Ki ekyakukoleteredde okukola akaddannyuma Lwasa? Annaye ekibuuzo ekyo jakimubuuza naye nga tewali kyankakiddwa kyonna. Ng'omusajja nina okuba n'amaka. Amaka mubamu omukyala ge bayita amaka. Nane nina okukomyawo omukazi. ate ekirala bampasa siri mulonde kuku niwampeta Omulaba esswaga lyamuyitirira galayogera ne galubiri kweziri. tuzaako kaddaali ogambye Tulina ogwe twalabye Angel. Twalabye abepikira Lwasa abamu batasina okwekuba ttatu. Mugambye abattatu mwalabye omu naye bayitirivu. Banneepikira okufa obufi. Naye yazze awumbewumbera ava yaffe omukono gwonna gudde wuwe. badde nga bagamba owange weesonyiwe bannakibuga naye baabano bakugikola bantu abo kituyinza okubagamba Buli omu siina buzibu nakubulirira kwe kulina omugaso. Mu bingi bye baŋŋambye njagenda nga ntoolamu ate naye nina amagezi aganga agesalirawo nsalewo bwe natambuza obulamu bwange naye. Sande no bali kulaba ng'obadde ogendagenda wabugembe kumwanjulira mukyala mupya. Ozzaayo Angel addemu abali omwoyo kuba olwedde naye mwana gw'omubuuza ebibuuzo. Kaakati bwe mba nategeka ebyambalo byange ne gwe ngenda ogenda naye mbikole ntya? bw'aba nga yenze Omanyi kyobayoona bw'aba nga yali yenze mubeeko n'ensonga ze mukomako ezimu temuziyingiramu. Angel abakyala ne bazze okuvuganya beekuba ne zittatu olinda ki? okukola Okwekubya ttatu omwami abaana bamulaga nti bamwagala. omuntu bamwagala lwattatu Anti bo bamulaga ne ttatu bazeekuba. era si gwe mukwano kati dayasi bwenkokuba ttatu ku sikini yange kitwala nti nkwagala oba nkwagala nyo
bwekibeera si bwekibeera mutima mutima lwaki okuza akaddanyuma lwaki okomyewo nani nalagawa ebigambo bingi twawulira gundi oli otamutomuulira video ketwalaba kewata olaga nti nakubona biki kugamba biki ebyali byakutwala kale eryo eddoboozi nga teryali lyange wanjima sinze yabyogerera netulabako kavidiyo kebbaala gisinza omuntu omulala ng'otulaga omuvinze ono ebyo nga bikadde nnyo ebyo byemuleeta byonna bikadde ate sigendangako ate sirigenda nebe togendangako kale biki ebyo ebintu bwolaba bwandigamu nti Lwasa yakibadde amukyusaamu ngaki byasiima byaggwa temubuuzabuuza gwe biki byoyagala akiseemu kuba buli omubeera newoba omwagala nnyo wakiri ogamba nesinga Katonda nabimubuulira n'abitegeera fe tugambe nibabuulira abo boyagala gwe biki byoyagala Lwasa akiseemu naye ajja tubuulira ebiri omwami owange anjagale bwagaza ebisigadde bulamu Lwasa olunaku lwajja watugambye nti osaza kimu era oyinayo abaana babiri ow'emyezi ow'ennaku omukaaga n'ennaku ennya bino ebyo wabimugambyeko nti kati ate nabo olugambo lwammwe muzeera mututabule obalabye basooka bateluliri batutabula amabo tebakutiisa tewali kyesitamanyi kuva mu ntandikwa nga naakakulaba paka lwe nditukyawa ndisigala mbimanyi era nga nkyabimanyi kano kabadde kabadi enjo sente zakuweddeko nodda ekituufu ki bansanga siina sente nali siri mulamu bansanga nina sente newenzirayo bamubwavu bamubugagga byonna nsigala nze ate mukama Lwasa Lwasa yavayo n'agamba mbu olina sente zagenda ngamba eti oziridde ziweddewo kyekikukomeza wetwala endala sinamu era omala ogende oba this time around okomyewo okubeererawo kugulu sente nanyini sente zenatwala complaininga nzize oba yagamba nti nze ayagalaemanyi g'abakyala ekitutu kiddamu ebyo ebibuuzo kale abayogedde ng'amaze ebyo wabiwulira byakuyisanga bitya gwe ng'omukyala kati olaba abantu byeboogera olaba noono byayogera tebiyinza kunnuma waza okumpita kataala ng'ate sibangako kataala munamasi kati tugambe nti mutabani kiiki abaana gye baali bakugoba oddayo buli kimu ogenda kyeddiza omusajja yankoledde wano ebintu bingi kati ate ekinziza mu bintu by'abaana kiba kyekyo biri by'abaana be babirimu kati omwami alina ebyange byeyantegekedde so bwabadde bukwakuliza ogw'okudda nkolera kino nkolera kiri nebyo bibaamu mu bufumbo ne mu bulamu naye sinobangako nanobera wani ne mugaa nti nobye sigendangako naye ng'abaana beetega Lwasa okubeera nga mwafunamu obutakkaanya tekitegeeza nti mba nobye neza ekitegeera nekirala olaba bakasaalini kusaasira banoba n'akomawo neyeetonda n'ayimba n'akayimba kozi kayimba kibebi sonyiwa banno naawe bebi bwebutyo kati Lwasa enjo emabegako awo twawulako nti wagenda ewaka nga kugali ogenda kuba obuyiwawa omwami akkiriza okuzaayo ewaka omwami yangulidde amaka nti baŋŋamba anyulire yangulidde amaka naagaana ekiringa ekirabo ekyokusonyiwa oba ekyokwesonyiwa ebyo abiraba akyampa bingi ate tabimpa nti neetunda sina kyenamukola naye taneetondera talina kyeyankola bino birimu mbulamu ate byaffeffe nga mwami n'omukyala ate ebintu bitono nnyo tebindeetera nti njawukane n'omuntu gwenjagala kuba ye musajja eyali akufeyo n'ayimirira emyaka gye nnina nantwala mu bazadde nanyanjula yadde yavuma ngo ekiruudo kibi nnyo naye ebyo ebigambo by'omwami wange saagala biddamu naye ono omwami bwe ndiba nsazeewo ti mukyayi ndiyimirira ku tivi ne mbagamba naye
saawukanangako naye ate wakiddemu ng'olaba abakyala ab'enjawulo bavaayo abo nagenda omufumirwa ng'ayinanga 100 ne bwayongerako ekirala nze nambe mukyala Lwasa omubwazi atagenda kuvaako myaka gyonna. omukulu Lwasa enjo alina bye yatugambye byagala okyuseemu bwe biki byoyagala akyuseemu ajja kyusa mpolampola nja mukyusa byayagala zenkyuseemu byoyagala bwakyuseemu abimugambye anti naffe tubitugambye biri byakyama nabimugambye oyagala nkyusa ekingana kola kitewali ebigambo byekyama mwagala mbyogere ku tivi wano nabimuga yabitegedde amma bakuleeta tujja kubitereza ate tewali kiriwo mukwano gwe gutusumbuwa gwali gwasumbuwa mukwano gwe gutusumbuwa okuyimira ku tivi n'amuha ebbanga lyobadde omaze wa mwami Lwasa badde tofunangayo mwana abigambye mwavudde mwabagenze mu kisenge this time around ogenda kuzaala ogeze mu kisenge byebitisi bimanyi ebyogerako osuubira ofuna olubuto ekisenge gwe gusoosa n'omwami wange bulijjo ekisenge tukibeeramu obufunamu obutakkaanya tekitegeeza nti ebintu emmere tetulina kulya era tubadde tusigala tulya oba obadde ojjangamu embuto kugina emyaka emito oli kito nnyo nno n'amaanyi emyaka gyobaswaza gina emyaka gyange egyekitonzi gyemu abaana njagala kuzaala nga mpereza emyaka 10 kyali mukyalu ono bonna wagamba oyagala abaana ana wayongezaawo asatu gozalira bana bokka enda zaala 6 owasaze mukaaga gwoka enda zaala balongo ba mirundi 4 nabaddako 4 ngenda zaala 8 naye gwonasobola okuzaala naye kakati enjo ebbanga linene nga lya mwezi gukadde nga bakuteekako abasajja nti ono netulira simanyi kimugige zimanyani abasajja abo kituufu kiki yani akola ku sipa mbona yakola atya nayakwasaganya y'omu kubakwasaganya nga batanjagazza nga taliyo wangi nina ennaku ende olaba nange bakunjagaza banono kati bakyalina bibuuzo bye babuuza gamba busama eri abakulaba kubabba abawagizi olina bangi nze mujja mutavani kiki mumpagire mujje mu Lwasa events mpangise ebintu byokka byembagaza mwebale nnyo mwewalire ddala ebigambo babiviireko ddala bigambo ki byebagamba ebibaddengawo bagamba biki twabadde naawe kulongoosa obigambo ebigambo bingi kati kyogamba olimi luzitoyerinolinekenjo munveeko nambe bakikeke ekitaggo kyesalidde olayo kenyininyini okwo teguwa mukisa balinde embaga bannange kale batanya musiibula omugambe oli baita bannange biki ebyo todda mweraba enjo gamba kale batanya bitatu byo tebikola mukugambira kimukwano sina kyekutuma muŋŋambira naye nga mwogereko muba omumanyi mwogereko emba simanyi simwogerako kali battanya oyagala emmotoka mmeka bazikwongere mukwano omwami alina essente kyowagala kyonna ajja kikuwa wabulako temukasaayo mwemweraba tetukyalira bigambo omwami wange esitabadde mbadde nekikyekola obudde kukyagala badde tomesi mbadde nkumesinga naye wenanye ntambuza obulamu oluwunyuma bubi nnyo naye bubi oyogeranga agamba bubi nzireyo oluwubi bubi
kati nina ekibuuzo kyenkubuuza njagala tunjagala singa tesikwagala sinagenda nga lwaki tumamagana mujja nkwagalako kinaali ng'abaana baffe kati nezira kalibattanya balikalibattanya agamu negajjawa owulira ku social media nga simumanyi ate gwemumanyi otya tomumanyi simumanyi tomumanyi ate maketisi bannambye mbwe yali eyamu kati yali eyiyo tumanyi gyalamu mbwe waginsikako noyitereka nodimalayo nsikireesimanyi sikolya ku byalugambo nze bongo muri bizinesi salawo ekirugambo sibituufu kulikabadde bati ewakazaala oli sekawera bwekiri era nkwata bulungi basikawo abange basigaddemu simanyi etoli buzaazi oba sizaalira kyala kyoba okola nakuzizza ngayagala weyise mu sitereeto nali luli sikutegeera nga nina ekitimu ekutwalira nga lisigaogwa gyewategedde bw'oli muba modolo singa kugera erinnya lyemba mukola bubi nabasinga bajja mutegeera tewakyalyankwana wansiga erinnya eriyo tala lwasi nga banguba bwemiyaziribako era nayinza okusobola kugamubawo teyinza kusobola alwaki nina ekizibu okwe waliwo kizibu olikirya naye teri lwaki ndi wabeeyi uganda abasajja ba wano abasuubuzi akwata esereza busawo bwa sukaali ali atambule nabo buggwewo aliyo buggwewo muleboka omukwano tali ayinza kusobola nze kusobola nzenna eyaweza sente zange nembaza omukwano wankomezaawo mu bulungi paka mukadde obeera paka mukadde naddamu twekyange era bonaafuna akakutabulamu yamuowete ojja kusabira agende yawanaabo siwasa embaga tujja gisizeebeka nga tewulire muwulira tambuze ekisembayo abakyala abalala ngaojekoze kusinga okwogera tebakunyigira owanyiga banyiige akwana mufumbo waenga muwati makutumira byakundu bindeeba eyagala abintuumu naye maama akasigiri kabawala olunaku zimira kangi abasajja babula ate bindeeba alabise ate bindeeba mbuse ate naye abakazi baabakuyayanira abantu batatu abatalina tatu abafumbira zividiyo bakuba amasimu naye bagambe balekerawo okomyewo banyonyala kibagambira omukwano mulekerawo nomukyala akomyewo mu ddwala bawulidde naye babinyirira bisindikawo nobubina birina amalowoozi obwobufu amabeere amatiti wonna tutu birina amabeere bannange byana binyirira uganda bazize ebyana ebiwala naye tofunyeemu yadde kwebyo nafunyemu nga mbalaba naye nga weeyagalira endoweeka engamba kamulogamakenje okusomawo bwanaagaana baseba nalumu biki bye muyinza okwesuubiza nti gweosuubiza ono noono bulina okutubibeerako etwesuubiza eki enje omusaba akusuubiza kwesuubiza si kusonyiwa biki byayinza okusuubiza siddamu kumunyiriza ekyobusuubiza sijja kukola mpisa mbi ezenkola
funa interview emaleyo empisa zokola ezimanyi sijja bikola ebyo ate nange olwali wankola biki wanvuma akataano kankotaani nekalaga kanzikidde wasibu tujja tofuuka enjogo ki kyoyinza omusuubiza mutwale kamera zammwe lwakoye